ensonga za Dr. Kizza Besigye n'okusibwa nga aliko abantu be bagamba be yali naye nga bakyalira bweru tubadde nga tujja sizoogerako era juzi Rwamuchana yagamba mbu ewaabwe simanya empologoma zikola zitya yegeraageranya ku mpologoma simanya nze nazaali basumaalwa ekirwa ekyale simanya naye ng'abantu babasongamu olunwe nti oba oli awo bano be bajulizi ab'ekyama kati ebintu bino byayogeddwako mu Kasambidde era ne saagala kumumma muzindaalo nti osobola opiikingamu by'opiikingamu okusinziira ku mbeera eriwo ku mbeera ya Dr. Kizza Besigye kuba katwolekedde obujulizi Orlando naye ali eyo Orlando nabaga nti erinnya Orlando litegeeza kulanduka baka bamutuma lya lugero kubanga kati atandise kulandukira ku buli kimu muzungu Orlando kakati mu Kasambidde yaliko President we Makerere ayina byabadde ayogera nenjagala ulire mpeko kye mujjamu kubanga tulitunulidde nze nolinyumira ebigenda maaso mu ggwanga bikunyumira bunyumiza ate bino bituyamba kakati nze noonya ebitatuyamba sibiraba eggwanga lino libadde liyitiridde ekyejo mwami kumu in fact twabadde twava ku mulamwa fe abagala obuyinza nga twava ku mulamwa gw'obunoonya twadda mu bintu bya kyejo kwogera bitaliiyo bye tutagenda kukola nze juzi nakunyumizaawo njagala namwe abatulaba mbanyumiza akagero ate no byaliyo nze ebiseera ebyo nali nteekateeka kwesimbawo obwa guild president obwa Makerere Dr. Kizza Besigye yali adduseeyo mu NRM nga yeesimbyewo ekyamazima ng'ekirowoozo kiraga kyalabika yawangudde naye tebakoze tebamulangiridde ali ffe aba UID kyabanga kitongole ky'abavubuka aba DP okusinga ffe twakulembera ennyo kampeyini eyo twatwalibwayo Dr. Semugerere ne Haji Sebakala akati ne tutandika okutuuza enkiiko ku kitebe ekitebe ng'ab'ebitiibwa boogera ne bagamba ono omusajja tagenda kuvaako nakapapula bupapula tulina kuba mukube kiki ono mukuba ne boogera ennyenje ne zigwa meeting ne Adijani nga nteddamu ku lwakubiri naye nga boogera kukuba muki musajja ku lwakubiri meeting egenda okuddamu okutuula era baba boogera buli omu ayimuka ayogera buli omu ayimuka bamukubira engalo omusajja yali alina ekikapu awo naye n'ayimuka n'ayogera n'agamba ono omusajja wakuba era nze kati nange ntandiseewo ne contribution n'asika emmundu AK47 mu kikapu n'agissa ku mmeeza nti ye contribution ye gyaleese okuba omusajja buli yagirabako yayita mu ddirisa kakati bwobagwe yali anate otuba twagala mukuba ate ddirisa tuyita mulyaki balisigaddewo kuba kati eyo contribution yemu naye kikulaga nti tumala nnyo obudde bwa myaka ena nga twogera ku bye tutajja kukola kati omwaka ogwokutaano ne tujjukira okukola bye tubadde tulina okukola saawa eno osanga nga tewali kibiina kifaayo kunoonya kuteeka bukiiko ku byalo obulivaamu abakuuma obululu kunoonyereza nsimbi eziriyamba mu kalulu buli omu kati agamba bugambi omusajja mutujju musibira mu bbwa ayina okugenda oba ayagala oba 231 kubanga tebinnatuuka bo kitegeera kakati emboozi tubeera tugiteeka mu bantu bo bambi abantu balowooza nti bye tuliko era tubiteekateeka obudde mu balibadde muzimbira structures tumala budde mu bye tutaakole bw'oba onaalwana olutalo olwo tebalunnyonnyola yadde oddunyumira ne location erina okukyuka ova buvi wano ne bagamba esimu zambidde tezikyaliko bagenda okukeberewo ng'abantu bwe babaddusizza oba nga balina bye baliko olwo ne kitegeereka nti gw'oli mu ki mu lutalo naye okujja ku muzindaala abantu ne balowooza nti olina byogenda okukola naye nga tewali bye bivuddemu gino emisango gy'olaba olowooza baagizza nti baagala kulwana bino byolaba batwalawo n'obamuzaayo baba babyogera nga boogezi kati intelligence yo bwefuna amaloboozi amalikodinge nga yemanya mulwana yerowooza muli serious kati ogwo omwaka ffenna abaaliwo mu meeting eyo twali tusobola okusibibwa kubeerawo bubeezi ate bw'ovaayo n'otawaaba kati kyenjagala mutegeere mmwe abantu baffe abatulaba buli gw'owulira ku lisiti eyeetaba mu meeting ezo nga ye tebaamukutte ye yawaaba
Doctor. Kati omusango gwa misprision of treason kitegeeza gwe okwetaba mu meeting mwe twogerera ku by'okujjako gavumenti nga tukozesa emmundu naye bwe tuvaawo n'otawaaba notabulira polisi n'osirika notalonkoma kibadde mu meeting awo bakwata bukwasa attendance list kungu yabaddeko kubanga in fact otuyambye ng'eggwanga ekibuuzo kino kibaddewo nti owulira amannya agano kulwayo ne waliwo abakyali obutaala abo bawaaba olina mwami lw'omushana olina mukyala salamu musumba bazanguwe mangu bano kulwayo oba si kyo be bawaaba bannaabwe bwe kiba ati tewaliyo ngeri yonna gwe gy'owona kukwata okuggyako nga gwe wabyogedde kinjagala otegeere mwami kungu so oba babawaayiriza ebyo byonna bizuulibwa nga muli mu kuwoza kasita bakwatako omu bonna balina okukwatibwa era tewali nsonga lwaki tebannakwatibwa okuggyako okubeera nga be baawaaba era ng'ojja balaba nga ba state witnesses mu kuwozesa abalala kisoboka okuba nti bano aboogerwako bano abakyali ebwe naye nga mu kooti owulira amanya bagasoma kati bw'olaba tebabakutte yadde obatwala okukola statement be baawaaba ekyo tetumala budde nze njogera nga lawyer. Those are the two possibilities. Either bawaaba bo baayogera oba ekyekirala era mu kubeera nga be baayogera be bayinza n'okuwa obujulizi bigenda kufaaza abantu mujja kugenda okulaba application ziyitingana mu kooti nti ate abawobi obujulizi tebagala bo babuweera ini kamera bawenga abanamulire tebaliwo bawenga public teriwo balooya balemereko twagala kubamanya kino ekintu kyakuyamba ggwanga bino byakulabirako n'abawi b'obujulizi mufeeyo. That is deep. Kamulabika eri eggwanga kyesaagala ye muntu yenna okulowooza nti kikyamu okuwozesa omuntu ekikyamu kulekayo abamu gonkutudde omutima be batannakwata there's a possibility nti be baawaaba kuba nawe weebuuza lwaki tebannakwata tosobola butakwatibwa ate nga tuli mu kyeya ekyokukwata buli muntu nga tebataliza gwe bakusoma busomi mu kooti ne biggweeraawo. Dr. Besigye oyo okulangirira ku bwa candidate oba president omulundi ogwasooka 201 alagira mu 2000 alangirira leero lwali lunaku nga lwa mukaaga naye nga ku Mande baali bagenda mutwala mu kooti marshal ne bamugamba nti langirira ku bwa presidential candidate owone ekisajja nage nti bamukijjanya lwakuba ekyeya ekibaddewo ng'omunene takola ki takwatibwa kati kyavuddewo ne bolangirira ku bwa paapa bakwata era oggwera mu kkomera so n'olwekyo sitwagala kutaliza abantu bonna bawoze bamala okuwoza kakati tulabe kino kigenda tuyamba ng'oludda oluvuganya tuve ku bintu ebitalina makulu tukole ebintu ebigenda okugasa abantu. President wa Uganda oyo ekibiina kye ne bw'oba tomuggyeko gwe okubeera obubeezi kkungu ng'ekibiina kyammwe ky'amaanyi kiteeka ku bunkenke abandibbye ne bataba naye kino bye tukola bino bitufuula nga tetulina kye tulina mu kaseera ate ke twetaagisa okuba n'amaanyi so abantu tebakyamaanyi kyakuwagira abantu nga bw'olaba batandise okujja obwesige mu makooti bo ne batandika kwemalira misango gyabwe mob justice mutulekere era polisi bwe mukwata abaddabbye polisi bwetuuka nga bagamba awonye kasajja katuvudde mu ngalo bo balaba nga wagusimba ekyo bakiyita extrajudicial vigilantism mu mateeka kiraga nti waliwo kakati constance mistrust eri ebitongole bya gavumenti ebiramuzi it is very dangerous kakati kitandise n'okutuukawo mu byobufuzi nti abantu kati golaba nti balamu bwagenda ewantu n'akuba olukuŋŋaana lw'abayizi n'ababuuza musasula sente meka emitwalo 6 musasula meka ndi 6 n'abuuza DEO ndi gwe ozimanyiko gavumenti yali ekuwaddeko gwe ekiragiro mu ssomero lya gavumenti lyewa sente gw'okuggyako fees nti nedda kati okitegedde nti ekimanya amateeka nti ye akati ono atandika okubeera ennemba abantu abo basanyukirawo kubanga balowooza tewakyaliyo nkola ddala eyo yennyini it is a furtherance of extrajudicial vigilantism era obuwagizi bw'olaba bafuna baminisita bano bw'abantu abalowooza nti tubadde twafa ddala akiri tufunyeeko abo bakwatako ne bwaba tajja kutuuka tufunye abatugambira ntutte nnyo lwakuba
ba headmaster ekirungi kyenda bitujja kujjawo nye but just tujjawo kino Minister babadde nga ababuuza nti zino ssente zaaki babuuza abaana ssente bazibajjako nti headmaster zaaki nti abazadde baakisalawo naye ate bwagamba nti ziveewo abaana ne bacacyanca abazadde ne bakuba mu ngalo kali ne neebuuza nti abaazisalawo nti zisasulwa ate be bacyamuka bwe batyo nno nga nange kutegeeza abantu abamu balowooza nti gavumenti buli wamu etuuka mu Uganda naye si kituufu eriyo ebifo mu etatuuka gavumenti bayeggwanga lyonna nze ndina musajja wange yakomawo mu practice sijja mwogera linnya naye yagenda n'ayingira omanyi bwe muba mufulumye mu lwasukulu mwagala ebintu bingi ye yaddukira mulamuzi ne bamuwa obwa magistrate ne bamukasuka eyo kalamujja ekyamujjayo yasala omusango gwagusalidde bafulumira kumu mu kooti nga naye agenda mbibye ate gwagusalidde nga kyakitya briefly yeye nyini yasala omusango ng'omulamuzi n'agamba kungu negumegga omukalamojja nze mukalamojja gwe mulamuzi nengamba nti kakati okusinziira ku bino n'obujulizi obuleeteddwa gukumezze era nkusalidde osibirwe emyaka 2 omulamuzi yafuluma kooti n'omukalamojja bafulumira ku naye agenda mbibye tewali na poliisi emukwata weyategeerera nti byeyagenze mutiriiyo yakwata mu bibye era kati yakomawo mu practice yagaze sibiddamu kati mwe abantu muli wano mulowooza nti gavumenti buli wamu ejaayo ekwatayo kagamba yasala n'alinda abalina okutwala omusibe bamutwale abantu buli omu yakwata gage twetaaga nga yakigwako institutions bwe muziraba wano Kampala manyi abantu baffe abasinga babeera wano tebavaawo tebatambula naye bwe balaba ku bufaananyi nga ka police post keesigamye tekajyamu bantu 6 naye bakataddeko nti police post ne keesigama enkondo kalemeggwa ekyo kirina okulaga nti tebatuulamu era abapoliisi baawo babeera ku mweso babeera ku mwenge n'okulya embizzi n'okukwata bakabakyala bakabasajja ebyo bibito bibabeeramu bakatuula mude kagudde mbinabina bwe kati awo teriyo avuga okujjako w'amaanyi